Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaliro mbayitidde eddagala eryo liyitibwa Akeyeyo. Akeyeyo ke bayita akakumirizi keeko oba ke bayita akeyeyo akatono akatera okumera mu luggya keeko. Ekindeesezza eddagala eryo waliwo munnaffe wano yambuuzizza n'aŋŋamba nti baamugambye nti akeyeyo ako kakola nnyo nga akanaabidde ku kikolo kwennyini nga takakuddeeyo. Kituufu? Osobola okukakozesa n'ogenda ku kikolo wennyini wekkali ne wejjanjabira awo nga tokakuddeeyo. Naye by'olina okwejjanjaba nga wejjanjaba bw'otyo, ndwadde ziringa 2-3 ng'obulwadde obusooka singa omutwe guba gukuluma nga gukumazeeko emirembe, osobola okugenda wekkali wennyini ofuna ebbaafu yo n'oteekamu amazzi n'ogenda wekkali wennyini wekaamera n'okakwata nga tokakuddeeyo mu ttaka n'okakutamya mu mazzi ago mu bbaafu n'okayengera mu mazzi ago, bw'omala n'onaaba era onaabira awo wennyini n'onaaba mu mutwe bulungi n'oyiwamu amazzi n'onaaba mu mutwe, bw'omala ebisigaddemu amazzi agasigaddemu ag'eddagala era n'ogayiwa ku kikolo wennyini awo bw'otyo ng'obadde ogenda kwejjanjaba mutwe, osobola okwejjanjabira ku kikolo wennyini ng'okola bw'otyo. Naawe gwe bagenda okuyunga, tugeze ogenda kuyunga muntu ng'omukono gwakyuse gwekanze oba okugulu nga kwekanze kwanyuse, era naawe basobola okukuyungira ku kikolo kwennyini. Kaba kajja kuyamba bulungi nnyo nga wejjanjaba bw'otyo. Naye ate jjukira, ojja kusanga omuntu ono gwe bagenda okuyunga nga tajja kutambula kutuuka wekkali, era osobola okugenda wekkali n'oggyayo obukoola n'otwala ewaka n'ofuna n'omuzigo n'obeera ng'oyunga omuntu oyo ng'ali waka era naawe okasigala kakola. Naye ate era osobola okukaggyayo gy'okasanze n'okaleeta ewaka era nawe kajja kukukolera bulungi nnyo, olw'ensonga nti mulimu endwadde ezimu nga tosobola kukakozesereza wali wekkali. Okugeza, osobola okubeera ng'oyagala kukanaabako omubiri gwonna oba ng'oyagala kukagatta mu ddagala eryo eryambulula, kuba kalungi nnyo mu kwambulula, mu kukugobako ebyo ebintu ebikumazeeko emirembe ebisiraani lutwe, kalungi nnyo. Ogenda gye kali n'okakutulayo n'okaleeta ewaka n'okagatta mu ddagala eryo ly'ogenda okunaabako. Era bw'obeera nga onaaba eddagala mwekali mu ddagala eryo ery'okweyambulula oba mu kyogo eky'okweyambulula nga wakagasseemu, obeera oteekeddwa okwogerako. Naye okwogerako otya? Osobola okugamba nti kano keeyeeyo kanjereko ebisiraani, kanjereko olutwe, kanjereko obutaagalibwa, kanjereko obutaweebwa, kanjereko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanju kya bizunze ng'abizza gye byava. Singa mubeera mu kyogo ekyo ng'otaddemu ne kazunzanjuki, bw'otyo bw'olina okwogerako. Kalungi nnyo mu kugobako ebyo ebibeera bikumazeeko emirembe, kaba kajja kwerako ebyo byonna ebitali birungi. Tugeze ggwe omwami oba omukyala ng'obadde ova mu bwenzi naye nga toyagala kutuuka waka kukwata ku mwana wo, omwana ng'akyali muto ayonka ng'otya okumusobya okufuna obusobyo, osobola okugenda mu katale n'okagula. Abakyala babeera nabwo, omugamba mpa akeeyeeyo n'okakwata n'otwala ewaka n'onaaba, tekiba na buzibu. Gwe abadde agamba nti bakugambye nti olina kukanaabira ku kikolo wennyini wekkali, nedda. Era osobola okukaggyayo n'okanaabira n'ewaka n'ofuna gy'okanaabira, tekiba na buzibu, kaba kajja kukukolera. Oba okanaabidde ku kikolo oba okanaabidde waka nga tokanaabidde ku kikolo, tekirina buzibu, kajja kusigala nga kakukolera ekyo ky'oyagala. N'ekirala, abakyala batera okukakozesa ku nsonga y'okukasikisa, okussaako abalongo. Ogenda gy'okasanze n'ofunako obukoola obwo n'obuleeta ewaka n'odda mu kisenge n'obeera nga weekolako, n'obeera ng'okayengera mu ngalo, obusobola okugattamu omuzigo omuganda n'obeera ng'osika abalongo bo, tekirina buzibu. Kati nga bw'olaba kaako nakagyeyo gye nakasanze ne nkasalayo ne makansi ne mbuleeta ewaka, bw'otyo bw'olina okukola. Oteeka buteesi mu mazzi ng'oyenga ng'ogattamu na ddagala ddala ng'onaaba, kaba kajja kukukolera bulungi nnyo, tewali buzibu. Ekintu ekirala, osobola okubeera ng'obadde musibe n'ova mu kkomera nga koolaba waawo ke kangu okakwata nga bw'okalaba n'okaleeta ewaka nga bw'olaba kaako, n'ofuna ebbaafu n'okayenga n'obeera ng'onaabako, kaba kajja kukuyambira ddala nnyo nnyo nnyo. Kitegeera
bw'oba osobodde okufuna eddala osobola ogattamu Namirembe, Akeyeyo Yaako, akambula ebbombo n'omwetango n'obeera ng'onaabako gw'abeera ava mu kkomera. Kaba kajja kukuyamba okukwerako ebisiraani, ebikwa, ebyo byonna ebitali birungi ebisangibwa mu kkomera, kaba kajja bikwerako bulungi nnyo. N'olwekyo Akeyeyo kajja kukuyamba mu ngeri yonna gy'oba okakozesezza. Oba okanaabidde ku kikolo kwennyini, oba okaggyeeyo n'okanaabira ewaka, tekirina buzibu, kisigala kye kimu, kaba kajja kukuyamba kye kimu. Bwe kityo bwe kiri. Kye njagadde obbabuulira, naawe abuuzizza ensonga eyo. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okwongera okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778784 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video mbeere bulungi, mweraba.